Ensolo ey'omwenda eyakataba omunaku Kaama, omutwe gwayo gugamba nti anaalemwa ebbuzi okutuga. Lukoti yalaba ebigambo bitandise okumwonoonekera bityo ku ssomero, ng'ate ye teyalina nnyo mikwano, kyeyava alowooza nti mpozzi okwekwanira emikwano kujja kumuwonyaako kozzi yeeziika. Ekyamwagazisa kino kiri bwe kiti: bwe baali babakuba olw'emmuli, yalabira ddala abalenzi be yali nabo nga banoga ppamba, bo ate nga balina emmuli, n'alowooza nti mikwano gyabwe be baazibaawulizaako. Naye nno yali yeerimba, kuba bonna tebaawona mu ngeri eyo. Omwana bw'essomero nga bw'ali enkucwa, abamu abataaleeta baalaba abaleese batadde wali emmuli zaabwe, bo ate kwe kugenda ne babbayo ebinywa ne baleeta ne balagayo. Lukoti bwe yakwana emikwano egy'engeri eyo ne gimuviiramu akabenje akalala. Bagamba nti okukwananga n'ababi kwonoona empisa ennungi. Ye ssebo wange bwe yakwananga mwe mwali abalungi era n'ababi nga tebabuzeemu, leero nga tebaliiko ludda. Ndowooza be twandiyise bannampawengwa. Kale nno abantu abo bwe baafuuka mikwano gya Pawulo ne beefuula bbereegi. Omusomesa bwe yalaalikanga ekintu, abo bakyetwala nga beekuŋŋaanya, ng'omu alangirira nti tewali kuleeta biraalikiddwa, anaabireeta anaakigwako. Ate ddala ng'onookigwako, anti baakukkiririzanga mu kisenyi ne bakukunya emimwa n'ebiteete. Olwo ne Pawulo nga yeegumya mbu taaleeta bigambiddwa, kozzi yetta. Ne beesuulanga mu bibonerezo enkya n'eggulu. Owange n'ejjali ye nalyo lyali lyakabe. Pawulo ekirowoozo kyamujjira eky'okuva mu ssomero addeyo ewaabwe e Lukira yeetalaamire, anti nga tatereera mu mwoyo. Yasulanga akikiitana, alowooza gye bunaakeerera, ate akakaalukane n'ebigambo. Ate si ku ssomero wokka, bwe yaddangayo eka anti omukazi n'amusojja ku luwonzi. N'asiibanga bw'atyo nga yeeraliikirira, n'asulanga ng'akikijjana ng'omulwadde w'obuwere. Okuva olwo Pawulo n'atandika n'okwerwaza era n'avanga ku ssomero ng'ebiseera tebinnatuuka. Naye lwali lumu Lukoti bwe yaddayo eka ng'ekiseera kikyali, mukama we n'amubuuza nti, babatadde? Leero nga muzze bukyali nnyo. Ko Pawulo teyali mulwadde. Ono mukama we eggulo n'agenda ku muliraano n'abuuza akalenzi bwe baasomanga ne Lukoti nti, munnammwe ono lwaki alwala? Abasomesa ne batamuwa muntu kumuwerekerako, kuba kati yatuuse eka yenna ng'akankana. Kale bw'aligwa ku kkubo, ko akavubuka kyakabuukako kuba okumalira ddala ennaku ebbiri kaali tekakyakuba kimunye ku Pawulo. Kyekaava kaanukula nti, ssebo, nze Lukoti sikyamulaba era ne mu kibiina takyalabikamu. Musajja wattu yakifuuwa kidda munda, ng'akabi n'akyusa kuddaka. Pawulo olwabuuzibwa ensonga emugaana okusoma, ng'ate akeera n'akwata ebitabo nti agenda kusoma, ng'amatama ntengo. Wamma ggwe ekisa ne kitta abalabe. Omuntu eyali ayiga bw'atyo, ate nga ne banne ku ssomero bamugirako enkoofiira, ate ne yeesuulamu akajabango, kyali kitalo nnyo. Mukama wa Pawulo kwe kugamba nti, mwana wange, kunyigidde nnyo ku lunaku luno, era enkya obudde olukya ng'ogolokoka nja kugenda naawe ku ssomero manyire ddala kye wakolayo. Ye ggwe leero olowooza ki ate? Wano n'omukazi we yagattirako nti, bulijjo ne bwe weesookera emmere yange olya ya busa. Leero nno ggwe ojjidde oggyemu akambayaaya ng'okyali mu kisosonkole, leero alikulabisa ng'okuze, anti balikuteza bitimba. Leero enkya mwami mutwalireyo ddala mu basomesa aswalireyo. Wamma ennaku zino kyenva mulaba nga takyatembeeka, tayagala kukola kalimu. Oliddawa nno ggwe? Naye oba wange? N'akinaggula olwo nga Lukoti ali awo ku kifugi akutese omutwe mu maviivi ge. Obudde olwakya nga Lukoti bamutwala ku ssomero. Pawulo yali bubi nnyo,
anti omutima gwali gumutundugga ng'ava mu kafubutoko. Leero nga naawe akusse ekisa. Mukama we yamugambira nti, nze saagalira ddala muntu atayagala kusoma. Kale mwana wange, naawe olaba ensi yaakabya ennaku zino. Bw'otoosome ani alikumanya era olibeera otya mu nsi muno? Wano akaana ka Poti kasoma nnyo era kati kasomera na bwereere, tekawaayo nsimbi. Gwe tokeegomba mwana wange. Omusomesa teyalwisa ng'ategeeza ono nti Lukoti takyasoma. Wano bazza omusango n'enjagala okubalabula ne bagaana. Baakola ebibiina eby'obujeemu. Bakale baneesomesa. Wano Lukoti we yagambira nti teyagaana bugaanyi wabula banne baamukuutira nti singa anaakola bajja kumukuba era bamukuute n'ebiteete ku mimwa. Wano omusomesa we yaddiramu nti, Ssebo Pawulo, wali musajja mulungi naye kati ogenda osereba era nkimanyidde ddala. Kale yingira osome naye nkukuutira nti va ku kusiba ebiduula n'abajeemu. Lukoti nga yeesoobolola kugenda mu kibiina, anti yenna nga n'entegetege zimufamba abula kugwa bugweri. Okuva olwo n'amanya nti ebiduula byakabi nnyo era nti ebyali bimulesaayo omusomo gwe temuli nsa, bintu katyole bityo. Okuva olwo ate n'atandika buto okukwajjusa omusomo gwe era olwo ne banne ng'abakubya ssubi. Leero ekiteerabirwa ku ye kye ky'ebikwate. Pawulo mu kukwata ebikwate yali mulwadde bulwazi, anti mu kaseera katono ekikwate ekiwanvu aba yakikutte dda. Na kino kyaleetera omusomesa okumwagala ennyo. Okuviira ddala Lukoti lwe yava mu biduula yatandika okufuna eddembe ku ssomero, newankubadde ng'eka ebigambo tebyali birungi. Kuba kasita n'omukazi yamanya nti n'abasomesa bategeera ku ddalu lya Pawulo n'atandika okwesoosonsoka mu bintu bingi. Olwo n'atandikanga n'okulumirira ewabba ebintu ebya buli ngeri. Ekintu kyanyiiza nnyo Lukoti era n'alowooza nti nno ye omukazi yali amukyaye, naye n'atayonoona linnya lye wa mukama we eyali amwagala bw'atyo. N'essuula eyo awo ekoma.